Abakungu bazibeeye mu bungi ku kanisa ya Ebenezer Faith Ministries e Kanyanya ne kanisa eya Redeemed Christian Church of God e Chebando mu kusabira ombiri gwa mugenzi munnamateeka era omusumba Wameli Anthony. Ladies and gentlemen, that is our beloved pastor, Anthony Wameli, that is here before you. Ombiri gw'omugenzi gutuuse ku kanisa ya Ebenezer Faith Ministries ku ssaawa 10 era ng'abantu ab'enjawulo bamwogeddeko ng'abadde omuntu omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu. Everyone had an envelope that was being prepared, and everyone was given their envelope. Wherever you get that envelope, you would cry. I don't know what made them cry, whether it was joy or what. But what made them cry? Somebody bedridden is bedridden. It's not working. It's not earning. He has given a lot of money. Yet will be the ones to give him. Actually, I was confused. Njagala mbawe embavu n'essuubi that it is the will of the Lord that you went. Kikwagala kwa Katonda nti Maama w'omugenzi Anthony Wameli agambye nti abantu balina okulokoka mu mitima gyabwe era ng'asiimye nnyo ekibiina ekya National Unity Platform. Mukama yeebaze oyo n'ugwo oyo alokoke naye. Webadde Katonda batandika okunoonya Katonda kubanga ye Katonda yayagala amazima. Topekera kutawaanya kukwata muntu. Katonda anyeenya bwinyeenya omulyo. Agambye nti abantu balina okumanya n'okuzuula Katonda kye batondera era bakikole. Olowooza ye ateeka kati, olowooza abantu abalala bwe bafa ebyo tebakomawo, olowooza senga tokoze bwoti nedda yagala muveemu endowooza eyo. Omuntu bw'aba akoze ekintu ne bwekiba kitono omwebazangako. Mu nsi muno yali yakulaba nti buli muntu abeerawo mu mirembe oba peace with all men. Naye ensonga lwaki mu buli kye yali akola yali akikola ng'agenda buli omu kubeera bulungi n'emirembe mu nsi yonna. Akulira ekibiina ekitaba bannamateeka Bernard Owundo bino byayogedde ku mugenzi era ng'ekibiina bawaddeyo obukadde 3 okukola ku maziika nga ye Geoffrey tulyamusiima okuva mu kampuni eya Wameli and Company Advocates nga Wameli gy'abadde akolera atenderezza nnyo obuntu bulamu obukozi wamu n'omukwano Wameli gw'abadde nagwo ate ekibiina ki National Unity Platform Wameli Anthony gy'abadde akulira eby'amateeka nabo balaze okulumwa olw'okufiibwako omuntu w'amaanyi era abadde mpajiruwagga mu kibiina ki NUP. Wali nga mu muddu wa Katonda ayingiddewo wali mu ofiisi ya chairman wa Kusasi. awo wetukwatira nagirekusa. So kikulu ekyo emesejja njagala njagala okubawa kibuli omu w'oli kino kikuyigirize nti osobola okuweereza Katonda buli ngeri yonna Katonda n'abeera musiimu eyo gyali era n'eggwanga ne libuganyulwamu kubanga otambulira ku mazima buli kyokola kiyamba abantu. Kati we yakola ki we yalwalira kanso Wameli abadde era mu NUP yakulembera bannamateeka eryo nalyo ddibu ddene naye nga amagezi ag'enjawulo kanso Wameli ffenna mwabadde atutendekera gasigaddewo era bangi abajotwala mu maaso olutabalo kanso Wameli neerwalwanyeeko. Mukyala w'omugenzi nga ye Olive Wameli yeebazizza abantu abababeereddewo mu kiseera kino ng'omwami we mulwadde okutuusa lw'avudde mu bulamu bw'ensi eno. Badde atufaako afudde omuntu waffe omwami wange taata waffe tekyali bato
mwana waffe, my brother, everyone identifies with Musumba in one way or the other because Musumba badazala abaana bangi. People have a lot of pain. That is how it was when the Ark of the Covenant was taken. Munnamateeka wa Mary Anthony yafanga ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokubiri omwaka guno. Yafiira mu ggwanga erya America mu Boston. Ono waakuziikibwa olunaku olw'enkya ku ssawa 10 mu disitulikiti ey'e Namisindwa. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindiri.